Leo kumbera yo mugalo government ngayita mu ministry ya Right Honorable Robin Nabbanja ya Prime Minister w'eggwanga lino igenda kuba ebakanye n'eddimu eyokulabika nti etandika okugaba ensimbi ku mulundi guli omugalo gwasooka gavumenti yabakana n'omulimu gw'okulabika nti bagaba akawunga ebijanjalo sukaali n'amateeri abo abaali balina abaana abato abayonka naye ku mulundi guno bagenda kuba nti bagaba ensimbi nga bayita ku mukuto ogwa mobile money Airtel ne MTN ne line endala naye ensonga eyo ekyakubaganya bangi empawanga buli omu yeebuuza kigenda kuba nti kikolebwa kitya. Right Honorable Robin Nabbanja avaayo n'ategeeza nti bagenda kusinziira ku bukwakulizo obw'enjawulo nga mu bukwakulizo obwo mwe mulimu okulabika nti oli yenna eyali afunye ku mitwalo 10 okudda waggulu tagenda kuba nti afuna ku nsimbi zino eza gavumenti bw'oba wali ofunye ku mitwalo 10 ku layini yo ey'essimu ensimbi eza gavumenti eza covid zo zeerabiri wabula ate ensonga y'emu ekubaganyiza abantu empanga buli omu agamba nti mulimu okuba nti wafuna ssente ezo nga tezaali zizo nti mukyala Jennifer waweereza house girl ewaka n'omugamba ezo ssente zenkuweereza zisasule ziwaaba amasannyalaze bagenda kujja kati gavumenti egenda kulaba etya nti ono ze yafuna tezaalize ono ze yafuna zaalizize ate ono layini yabula eno layini yaggwa bano baafa bano bakyali balamu kwegamba wakyaliwo olowooza ensonga eno egenda kubeeramu obwenkanya era egenda kuyamba omuntu mu muggalo guno. Okay, njagala okubategeeza bannayuganda nti tulekeraawo okuwanga buli kintu kiwakanya. Luli emmere yajja mwagamba yali nvundu. In fact kale yali mwalimu ebijanjalo bibi baasuula ebijanjalo bibi ne bawula ssente zaabwe. Naye ffe twafunze bye nafunako byali birungi nze bibampa. Nze gwe bakuwa ebifo jja bakuba nti. Nze bibampa nali direct president nali direct wa president. Ebintu bye nafuna amata emmere bangamba ngende ku office ya president. In fact babivuga paka wange byali biramu nga n'ebijanjalo bijja sigiri egi byali biramu era byo sisobola kubawaayiriza naye ebirala by'abantu abanange nabirabako byali bibi nga n'amayinja ge gasingamu obungi ssente be baatuma emmere bakolanga bwe baagala ne basuula bye baagala kati okusomoza okwo bwe kwajja ku mulundi guno prime minister n'asalawo n'agamba ssente zigabibwe ku mobile money abantu beegulire ne basobola okufumba ne bijja oba ne bakola ki zime kubeeramu bano tubatumye bano ate baganyi bano tebaleese bifu bano baleese biki kubanga n'ensi endala zonna zimwogerako bulijjo bumwogera wano mwogera ku za Amerika zaani sente nabo bazigabira ku mobile money abantu bali mayumba era sente nabo bazifuna bwe bati nebo balina police bazifuna kwa account balina police eyalima mukama we yokulabika nti buli munauganda omanya kyakola za kunsi yaffe tenatuuka ku ezo level naawe tombulira mbu police anti gy'oli mutugeraageranyiza mwe mugigeraageranya yakonze njagadde kulaga ti n'ensi ze mwogerako gye ze mugeraageranyako Uganda sente zizifuna ku accounts balina police feze tutalina ati tona ensi yo tenatuuka ku level eyo ya police gyagala okundaga tetugenda yo tusigale mu kawunga kaffe n'ebijanjalo tutambula process by process ya Mukase Matimba tuli ku process by process bwe tuba tutandise okutambula nti nno kati ssente zigenda ku mobile money ne police ejja kujja mpoleeterera okusinza ku enfuna yaffe n'enyingiza yaffe luli baba emmere mwagamba yali nvundu abala mwagamba temwafuna kati saayiro bagala batera kusene ku mobile money mwegulire era mukaya namwagala ki akawunga mwagamba tekabatuukako kati mwagala ki bannayuganda bannayuganda beeralikirira nsimbi zaabwe nga boyi bali abayoba omusolo bagamba zino ate bagenda abantu abasinga no temuwana musolo mwolekanira wano nakugamba nti tuli emiliyoni 46 naye abantu abawa omusolo bali emiliyoni 2 naye naye omusolo kwe kugula essimu eno bakuggyako omusolo aguze amazzi bagajjako omusolo endowooza yekulimba aguze capati naye asasudde omusolo anti endowooza yonnafu kubanga twava mu musolo gwa pandagaali endowooza yonnafu anti kati gwokufumitiza kwabwe kukoma togaziyiza kankanka kusomesa kano tolowoozeza ne tonsomesa kuba nze ndiwo okusomesa tolowooza togaziyiza bwongo kale kanka kutegeezeeko sikusomesa kale kanka kutegeezeeko ekikopo kino ekya hams bw'okigula nsaba kasanitizer tonkwatira ku kikopo ekikopo kino bw'okigula oba bagenda kujjako ki omusolo kasanitizer ako bw'okagula baba bagenda kuba nti bakujjako omusolo okitegeera twali mu musolo guli ogwa pandagaali empale yulisi gwagudde kati omusolo gwakyukamu kati bannayuganda beeralikira musolo gwabwe ogwo nti ku mulundi guno balowooza nti ate ebintu biyinza okubeeramu kibweweezinge muyitirivu endowooza yo ntono ntute mu kufumiitiriza toyogedde ngaafumiitiriza kubanga kati bwonna ogamba olwedi tuli mu covid-19 abantu abamu njagala okutegeeza nti abantu abamu luli bagabanga akawunga tulina abantu nga basukaali tebalya kawunga abantu abamu tebalya bijanjaalo ne bavudde bakuwa akasente osobole okwegula ekyo kyolya ekyokubiri gwe kyoyagala okwogerako mwekibatawaanya kiri kimu
kyekye sente okugamba nti essimu yo yayitirako miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 2 anti bagambye otajja kufuna maybe ne weziba nga zayitirako nga sizizo kitegeeza oli wankizo kubanga bagamba mbulya gw'oyita naye nze nina omwami awo yagula abamuyita Vincent Mulima Mayuni wa mu kikuubo mugagga nnyo nnyo yagula ekizimba awo yakigula miliyoni 3 n'akinkwasa nze nkisolooza era bw'onsanga oyinza okugamba nti kyange kati bw'onsanga ne ssente ezo oyinza okugamba nti zange kati atasobola kukikwasa muntu atamanyi ssente kyeki kyegamba nti mbulya gw'oyita naye kitegeeza oba olina omuntu ng'asobola okusindika ku simu y'emitwalo 10 oba miliyoni 10 kitegeeza asobola okusindikira ez'okulya era oba alina bebo bannooye katogole mw'oyitira yensonga kisembe kazibere school fees nga zayitirako kakibere kinga kyayitirako yeyo katogolera evvoyo mwetambulira dekono omufuna mpola bamusindikire ssente ate nga wabulimu abafuna mpola batalina na basimu batalina na simu endowooza yogobe kugamba nze kyenjagala okugamba kiri kimu tulekerawo okuwakanya buli kintu wabula ekijja tukiwakanya tutuuka lye tulaganga buli kijja kikiwakanya kuwabula kugamba nti kuba buli munnauganda waava bino ebintu tubikola anti era n'abatalina masimu bagambe bakyemani bawandiika abantu balenginge enamba z'abantu balabe bajja kumanya bo kubanga bagezi era bafumintiriza kubanga oli bali bakugu bajja kusobola okufumintiriza okulaba omuntu bwatuusibwako emmere kuba n'akawunga kenyini bakagabanga era awamu tekatuuka abamu bafunanga kandi nnyo bane batafunira ddala kati mbaleke bafune ssente naye ensonga nyo tereetewo obutabanguko mu maka bubaka kibawo abantu abo kubanga omukyala ewaka ayinza okutegeera nti omwami bamusindikidde ssente omwami nayagala ozikolamu ebibyo oba omwami omukyala ne bamusindikira ssente omwami nga tannamanya omukyala nazikolamu ebibye bakuwa ssente zaffe eza covid togula mmere waka ogulamu bibyo ozisindikira abakazi kweya tayimu tukulaba no tova ku ssimu so bubaka kibawo obutabanguko mu maka nzobaka bagamba buli mumu abantu okumanya katonda nakwesigama katonda muleke katonda akole kyalina okukola abakyala mugumiikirize nnyo abaami baffe abo oluusi babalina n'abakyala abalala baba n'abaana abalala oluusi nga tomanyi ezo embaga zebawasiza ku mirimu zebawasa nga tetutegedde kane famire yemulinze naye maama wankizo nnyo nnyo mu maka njagala tubeere bakakamu nnyo tubeere beesimbu nnyo tubeere bagumu nnyo nnyo okulaba nga tunoonyeza abaana baffe ebyokulya mu nnoonya yonna gye tusobola okubinoonyaamu omusajja bw'aba aleese alhamdulillah bw'aba taleese tomugwa mu bulago zino sizezisosa ate sizezisemba togenda kufa kati kubanga tomanyidde tyo katonda yakuteekawo atya n'olwekyo tusigale nga tuli bakakkamu tusigale nga tuli ambo nga twegayirira katonda embeera agikyuse kubanga gwojeruza nti omusajja alina ssente nyingi nnyo mbw ate ono alina nyingi ate ono yalina entono tesaaza tewali kimala kubanga era tewali kimala singa waliwo ekimala singa bati tebakyakola tewali kikutika n'ekyo twefumintirize nnyo nnyo twesigame ku katonda buli kintu ekijja mu bulamu naddala essaawa zino buli mukyala wooli weesigame ku katonda kuba twesigame katonda tugenda kufuna okusoomoza mu maka kuyitirivu nnyo 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 olw'ensonga buli muntu alina okusoomozebwa kwayitamu buli muntu alina obulamu bwayitamu waliwo n'ababaddewo ng'era bakola nga tebalina kyakulya wabaddewo era abadde bakola ng'ennyumba zaabalima okusasula naye nga bakola wabadde babadde basiba ku mirimu naye ng'oluusi era wakati tetagula mmere kakati ebyo byonna byonna bw'ofumintiriza weesigame ku kufumintiriza naggambye okufumintiriza kyekyomuwendo mu nsi yonna eri buli muntu kubanga bangi badde bakola naye ng'ennyumba zibalema okusasula babaddewo nga basiba ku mirimu ng'emmere balema okugula ewaka babaddewo nga bakola nga n'abaana babalema okusasula school fees babadde basiba ku mirimu ne banyuka nga bagenda mu bbiya mu bbaala babaddewo nga bakola naye nga tasobola kusasula mu nnyumba nga bamubanja emyezi 86 babadde tebakola tebawulyangako tebaliiyo kati twesigame ku kufumiza n'okwegayirira katonda tetwesiba ku kintu kimu kulemesa gavumenti kukola kyena kukola ne luli waliwo abatafuna kawunga era basigala balamu ate si buli muntu nti alya kawunga waliyo abatalya kawunga nga newonokamu watakalya waliwo abalala balina ebirwadde byabwe nga tebalya kawunga ng'emmere matooke bummonde abalala nga emmere yabwe lumonde kakati twesigame ku katonda yamanye ekisinga era yamanye ekiddako kale tusabe nnyo ku nsonga eyo nga mukyala Jennifer batutegeezezza nti twetaaga okuba ntitufumiitiriza okusaba katonda okubeera abayiiya kano ke kaddako okwongeza ku bwongo kuwagala obwongo nti ofunye emitwalo gye 5 osevinzeeko otya n'enkya musobole okuba nti mulya
bino ebya chips chicken bino ebyokulabika nti ogula olugoye buno obudde si bwa kugula ngoye mbu ogula akagatto akapya simanyi gy'oba olaga mu muggalo guno mwabagula ebintu ebyenjawulo waliwo omukyala waliwo Husna ke yaŋŋambye nti abakyala abeerusa ekizimbe kya Gondi Gazaland bakigadde ke kaseera baddeyo mu kala zaabwe entuufu n'atera abajja okweruka bajja kusigala nga beeruka kale kekadde okukuba nti era abakyala bangi nnyo na Mama Lusu yankubira esimu nga bamukubira Mama Lusu ndatera wana ekizigo Mama Lusu nze ndi wa Gundi nze Mama Lusu nvugira ekizigo kindetere Mama Lusu nze njagala kino era na sabuni naye bavuge naye batwalira mu nsonga y'omuggalo guno wakati nga tuteesesa ebiragiro ebyatebwa pulezidenti w'eggwanga lino ng'afa ku bulamu bwaffe omuli okuba nti essaawa eza kafyu tetukkirizwa kutambula okusukka essaawa ezagerekebwawo nawe yenjera olaga wa naye kati nga bagufudde mugano okuba abantu si mugano gwolaga wa gusooka weebuuze gwe kati nasifutekambiweteka emigere byange ng'omusikireta nakukuba sawa olaga wa teri balansi gule teri mulimu gwogenda kukola teri olaga wa fumintiriza olaga wa waliwo abali mu kuvaamu kuba nti bw'oba nga tolina mulwadde ali mu ddwaliro olaga wa bannange n'omwana omuto ekyakiraba waliwo ebintu nga ffe tuleetera okwekubya nga ffe ffennyini tetufumintiriza nasifu njagala nkubuuza babagambe essaawa emu sigala nga wasigala waka kati ku ssaawa bbiri oba olaga nga tolina mulwadde tolina ki soka kati gwe weebuuze naawe okuggyako ng'oli mu bibbi ng'oli muzi wa misango bano balina okufumitiriza walaba omuntu atambula ekiro naye afumitiriza agambe amubuuza gy'alaga olaga wa ovaawa mubuuza gy'olaga era ovaawa bukwasi mugo n'okuba n'okubakyala n'okuba ki oli n'agweri ekyo kikyamu bw'okuba omuntu ng'ava mu ddwaliro bw'okuba omuntu ng'agenda mu ddwaliro waliwo gwe basibula ku ssaawa emu n'ekitundu ng'ecupa kwegweddereko ng'adda wuwe omukubi emiggo obulwadde obutudde omukubi awabadde drip abasirikale nabo bafumintirize si buli kimu nti kyakugjayo kiboko kukuba si buli kimu nti kyakusamba busambi tebakuba ezo tewali kibakubya abantu ng'abagamba nti bakuba ki mpozi abaziba emisango babakube babatwale mu mateeka babavunaane tukoze tutya okulabika nti tugoberera ebiragiro byatebwa pulezidenti w'eggwanga lino wakati nga tutambuza obubaka obw'enjawulo mwe abantu nga mwe abalina ku platforms ez'amaanyi abantu abalina luli ku mulundi guli omuggalo ogwa luli abantu bavayo ne bayimba ku nnyimba ezizaamu abantu essuubi ennyimba ezibulirira abantu ku mulundi guno ensonga eno tunabakuba nti eteebwamu nnyo essira kyokka nga ate ku mulundi guno wetwetaaga okuzzaamu abantu amaanyi mukyala Jennifer gweokozeewo kigwe nga alina following ennene olina abantu ab'amaanyi boosisinkana oteesa nabo otya okulabika nti tusaasaanya obubaka obuzaamu abantu ffe twavaayo ne twewaayo ne tukola ekintu ekyo ne tusomesa eggwanga ne tuyimba ku nnyimba ne tubuulirira abantu balina okweyisa naye Minister of Health yagana okubeera appreciate twagezaako n'okubeera nabo tukole nabo essaawa zino TV singa zoogera ekigambo kimu covid n'okulaga ebiriwo naye olaba tebafudde ate nga nabo bayisa budget bwe nakyogerako abantu abamu balowooza nti oba njagala sente fine njagala sente kuba nange ndi muntu era nkola kufuna naye kyenkola kiri part of that ministry kubanga nabo bayisa budget essaawa zino singa buli TV erina obulango bwa covid ng'ebulaga naye nabo tebafuddeeyo kuba nti bakolera wamu naki n'abantu bo kasita omukulembeze yayogera bo ne bazingira awo ne bagamba zino ezibadde ez'obutungu n'ennyaanya katuzizingira awo tumale galya gafula so nze nsuubira nti Minister of Health abadde essaawa zino etwetaaga okuba nga okwongera eddoboozi mu bantu okuba nga tubeera ku media okusomesa abantu platform zaffe zikozesa okulaga covid-19 bwatugumbula abantu n'abantu balina kwekuuma batya balina kumanya batya nti kalwadde kankutte naye tebafuddeeyo n'okubeera appreciate tebabeera appreciate eri bantu kati waliwo abantu ab'amaanyi mu ggwanga abalwadde nga bawonye nga ffe bakusaasira balina platform ezo okuvaayo okulaga abantu nti obulwadde osobola okulwala n'owona nga baziwona mu kabebeku yes naye era tebatufuddeeko n'okumanya tebaagala kumanya ffe twagezaako nnyo okubalumba infact prime minister yali akyaliyo ne tugezaako nnyo okugenda ku ministries ezo naye batulabanga balabe naddala ffe abali direct ne president batutira ddala tebatwagala bamanyi batunaaloopo batunaakola kiki I don't know naye nga baagana otu appreciatinga kati nga ku mulundi guno kyekiviiriddeko okugamba nti katubulirira ffe twayimba babekulu yateekamu ssente nnyingi nnyo kubanga yayitanga bazawi bavinka abo tosobola kumuyita at least omuwayo amafuta babekulu nagezako okugenda mwaluwa eggulu mbalala wa mwakyoli okukwata abaana ab'ebusoga ab'embaale okuyimba eddoboozi eryawamu naye tebaali appreciate gyali kyofuna baba basirise
basirise nti bakola tebafiibwako abantu tetwagala nnyo ssente twandibaye tuzaagala n'ekisinzira obudde bw'ozaagaliddemu kubanga ffena tukola kufuna naye at least ne ka appreciate eri omuntu nti munnange weebale ogezako okola kyogattako naye nako kabula olowooza minisitule y'ebyobulamu hekana akadde okulabika nti ekwata ensimbi n'eziteeka mu kusomesa abantu ku kirwadde ekya covid-19 bute tusobola okuba tuziyisa essaawa zino weetaaga era ne media yonna nandibadde gyetaaga essaawa ya leero buli tv okubana nakugerezako negamba nti abaana babeera ku ma tv Monday to Sunday like ogeza nga bakasuku bazatota abo baani abo bammwe ng'obeerako Monday to Sunday seeguya nti singa bagenda ne bakwata abantu abo nga kubanga bannayuganda tulimpulukutuza musota tulina kubeera no ku luyimba nga tuyimba covid nonyonyola omuntu nti osobola okuwona osobola okubeera bwoti bwowulira omusujja manya nti wabanga okutte bwoba tebawulira manyi kuba tebawulira ate nagambe nti okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera ate si musango nti olina gyogenda okwawabeera atategeera ate obuzibu bwe tulina tamanyi nti tamanyi abantu bawakanya nnyo wano ewaffe empaka zaafuuka empaka kyova na empaka zabbi kuwunyako empaka omuntu awakana nawulira ng'afa nga omuntu nga tina kikopo nsobola kinywera magamba kino si kikopo amala kisanyuka nakitekamu kyayi namunywerako naye nga yakyaba wano bwe atagamba kino si kikopo olasobola n'okuwakana kati abali basobola okugamba tanywa kyayi tanywa kyayi tuwuno alimu ennimu sirinda kulwala naye oli agamba temuli byanywa akutte bikwasi ali mu kweraga malala naye nga ndi ku kikopo nywa kati obuzibu bwe tulina abantu balina empaka abantu balowooza nti si bituufu balimu balowooza politics abantu balowooza byaki so nga ate abantu bali mu kufa so kati minisitule y'ebyobulamu yeetaaga okuba nti evaayo esomesa abantu ng'eyita mu media esomesa abantu ng'eyita mu bantu abalina following esomesa abantu bateekewo babloggers abaana bayisima we bali ba ashbakato abasobola okwogera buli kintu kyakuyimba tuli bafirika empaka za bbi kuwunyako mu kyalo basibanga mpoke Kampala basiba ssente tuli bafirika tuli bannayuganda tulina emputu kyova ne muzayi yatugamba nga mubeere waka nedda kyo naawe bakuba mputu kubanga ye agambe agenda mu tawuni akeedi nzigale abatamba tebaliyo abanaagula ebintu ogenda kutundayo ki ani agenda okugulako tebaagala kusiiba waka ewaka wamwe wawunya lwaki waka toyagala kusiiba wani yakuteekawo ewakaawo kale zezo n'ensonga ezikwatagana ku bulwadde bwa covid-19 n'omuggalo twetaaga okuba nti tugoberera ebiragiro ebyateebwawo ekitongole ky'ebyobulamu okulabika nti twefaako obulwadde buno bujja kumala kukwata otegere nti buli serious bantu bangi fe abatambuddeko fe bannamawulire bagenzegenzeeko mu malwaliro tusanze abantu abalwanirira obulamu ng'olaba afaalaja nga ne sente zikyamugasa ng'okyali ku sente olwanya kawunga naye abagagasa abantu bangi sente tezikyabagasa bazeetamire bagana nazikasuka olina akukubira nakugamba asifu bannange ndi bubi ngenda kufa ng'akubuuza obulamu babugulawa nakugamba ntaasa buli kimu nkoze buli kimu naye biga naye nga sente azirina mudidi so tubeere nga tuli serious ku nsonga eri ekirwadde kya covid-19 gyekiri abali ewaka kati abaana ewakaawo bazanyazanya nnyo n'agendako wa neighbor n'agendako kekadde muteekewo amateeka muteekewo restrictions naawe kennyini baana b'ewaka eka bateekeko lockdown nga bagambe teri kufuluma ofuluma tutuma omuntu omu sanitize teekako masiki muwewe social distancing remote eyo abaana bagikwata nnyo n'agikwata n'oli n'agikwata muteekeyo ka sanitizer kabeeraawo ku tv nga buli akwata ku remote afuire sobola okuba tulwanyisa ekirwadde kya covid-19 abazadde bajja abaana ku masimu okuba nti kyewuunyisa nti ekirwadde kya covid-19 ate kyekimu ku birwadde ebisinga okuba nti byangu okulwanyisa ng'okwawukanako n'endwadde endala covid-19 osobola omulwanyisa ng'oyita mu bintu by'osobola kennyini kati enniimu okwewa amabanga okwambala akakookolo nga kano so endwadde ezo obulwadde buno ate nga n'eddagala lisookerwako sabbuuni waliyo ow'ebibiri waliyo ow'ekikumi waliyo ow'ebitaano just kitole kya sabbuuni naye osanga omuntu omugamba okunaba mu ngalo nga lutalo kati oba omubiri gwo gubeera gutya muntu gwe mugamba naaba mu ngalo n'agaana ng'awulira amazzi gannyogoga ne weebuuza ono anaaba omubiri ono ddala so wiiki eno y'emu ababaka abava mu Buganda ababaka ba Parliament abava mu Buganda beetabye mu kuba nti balonda akabondo akamanyikiddwa nga Buganda Caucus akababaka abava mu Buganda naye nga ababaka ba Parliament abava mu Buganda region
Wabula ekyasinze okuba nti kyewuunyisa kye njagala mukyala Jennifer abe nga atuwaako endowooza ye kyekyokuba nti ate ababaka ba NRM abava mu Buganda beebalamye okuba nti beetaba mu kulonda kuno baakwewaze buli omu gagwe bagamba nti nominate this one yaba abeera secretary n'ava n'agamba nze saagala nze tebanteekamu tukitwala nti ababaka ba palamenti basazeewo okutya ke kwa Katengo. Nze nakola ebyobufuzi tebina kye bengaza nakola ba politician basinze n'okuzza eggwanga lyaffe emabega. Ekibiina kye kya NRM tekigudde mu Buganda. Bo banyini be bakyesuulira. Bo bakwata baminisita bonna bonna ne mubasuula ate ne mukuba gudiikudde. Kaakati omulaba muwe. Mwasanyuka nnyo wano nga bakibanda tebakomeyo bannakiwala ne mukuba endulu nga bakuba endulu Baganda. Era banyini era basuula. Kaakati obadde oyagala balondaani. Nze mundeke nakoowa. Nakoowa n'okwogera ku bimu. Ensonga z'ebyobufuzi ennaku zino tukyayagalira ddala kuzoogera. Nazikoowa tebingasiza bwe nabyogerako nafuna ki. Naye nazo yogerako ne bakulumbira ddala. Tujjukira ensonga ya Rabadaba. Tetugenda ye. Onamuwa doozi. Naye naye yakutwala mu speed ku internet. Tewali speed mu ndowooza yo ntono yekulowooza eyo. Kati suspect asobola ali ku wanted asobola okuwanze speed. Yakutwala circuit. Tewali circuit ya wate mu banamawuli mu muleeta embeera. Kale saa zino mbuuza Rabadaba, what is meaning of Rabadaba? That is no sense. Ngabagamba kuba buli omu yali agande bane Jennifer nga buli kimu abuukira kibuukire. Sikubuukira mulina mind ennafu. Nali njogera ku nsonga za COVID-19. Banamawuli muzungazunga nnyo muzungira mu maka gaffe. Bwajjanga nga buzungire wange ne mbagamba banamu mutagala nze COVID yannuma. Ate muzungira mu baserebu kubanga mujjako amawulire. Kati Rabadaba yabadde ku mukolo nga tayambadde mask. Naye nga namujjako interview talina mask nga tebo yeegaayo oluba. Kati bo ne bazigenda eri bamugamba full figure akumye kwa mu amawulire gammwe amabige gakola mu ndowooza yammwe. Ne bagamba full figure agambye wabadde ku mukolo bakwasiza biki ate nga mazima galuma ekituufu baali bamuwasa. Kakati bo ne balowooza nti nalowooza nti ajja kuvuma. Engeri gy'oli muwabuzi wa president. Naye nali simuvumye. Engeri gy'oli muwabuzi wa president ekifo kinene. Gwe buli wovaayo ate n'ovuma buvubi oba n'oyogera ebigambo nga tobisabise tukyogere bwe tutyo oba bw'onvene nga nti yetayambadde masiki kuvuma ekyo si kivuma kavubuka gwe ekyo tewavuma olina obuzibu ku bwongo byesobola okuba nti mpisawo wano biyise oba lwaki osobola biyisawo nga tewabiwulira kati oba tosobola kukiyisawo awo ndekera nga nze nsobola kukiyisawo awo nkusingira kati ndaba dduka ndeka mulina obulemu waliwo kati wafuna mpisa oyo ng'oli muto eizo olina mulalama genda ofune ya covid mabuza president lwaki ebigambo ebimuto nga kigambo ki yogerayo kimu nga kigambo ki sisobola byogerera ku kati oba olina ebinnyo nkugambe mbu olina amannyo kana kanezimani katama tonja mu mbeera tonjako bw'oba olina ebinnyo nnyo nkugambe nti olina amannyo toba binnyonnyola mannyo oba towebudde ekitiibwa kya muntu kati bw'olaba gakulanga gago lwaki muntu okwogera ku bintu ebimu eno tonziza mu nonsense naawe ate mwe omuntu etera okutubuuza nonsense kati bibijjiddewa tuli ku nsonga zigazaganga omubuuza nonsense useless nawe bajja kuwasa gumiikiriza bajja kuwasa onoonya kuwasa maye kati mwalemedde okweriisa mwagala bawase mwagala fumbirwa kale ekirwadde kya covid-19 kyo amazima gali nti tekisobola okuba nti kivaawo wabula tusobola okulabika nti tukirwanyisa wakati nga tugoberera amateeka saako n'ensonga ez'enjawulo mu mbeera y'emu ekitongole kya NSSF kiremereddwa okuba nti kivaayo kiddize ku bantu ssente zaabwe kuba zino ssente za National Social Security Fund bwe tuba nga tuli mu mbeera eya covid-19 nga socially etwaffectinze omuntu kekadde bamuddize kasente ke ne ba percentage ntono asobole okuba nti yeyikulaakulanya naye ekitongole kino kiremereddwa kikyaganya okuvaayo okuwa abantu ssente zaabwe nawe kennyini olinayo ezi mu ndagaano zaakyo wakolamu endagaano egamba nti covid wanajjana nga tukuwa ssente ate mulinda mmale kufa lwaki oyogera by'otamanyi anti mu ndagaano zaakyo bwali oteekayo bwali okola nakyo endagaano kyakugamba nti munnange tujja kukuwa nga covid aze toyogera nga by'otamanyi nze ekyo sikimanyi era sijja kukyogerako ekyo kyabali abaluzungu olungi balinde ono bakyaza babuuze abasomesa omulundi guli omuggalo basomesa be bamu kuba ye sector ekulembera mu nsonga okulabika nti eggwanga likola be basomesa abasawo be basomesaani naye ku mulundi guno tetunaba kulabika nti gavumenti erina enteekateeka yaabwe olowooza omusomesa buno obudde
nga embeera ali ku muggalo takyalina waali amasomero gali ate zezimu ku sector ezasinga okuba nti zisaasaanya obulwadde buno bwa COVID-19 okuba nti threat. Bubaka kiba omusomesa wakati mu kuba nti tubabudaabuda n'okulabika nti babafuna ku magezi agakola ku bintu ebyenjalo bisobola okuba nti bibasigaza mu game nga bakyayingiza ensimbi? Nze njaba bagamba ekigambo kimu enesawa gye tulimu tewali muntu atasomoozeddwa. Teriiko omusomesa, teriiko minisita, teriiko president, teriikani. Kuba nabo kye bali bayingiza si kyebafuna kati. Teriiko businessman nti ono mugagga nnyo nti ono kikuba bizimbe by'abagagga kati tebikola nabyo. Kabeera asolooza ku toyo takyasolooza abantu bakyakyamayo kuba balya kitono. Muntu osobola okumanya ku bbiri nga tofulumye kubanga byolya bitono. Kaakati tewali muntu atanyigiriziddwa, tewali muntu atasomoozeddwa. N'olwekyo kyenjagala okugamba nti buli muntu asabire eggwanga. Buli omu waali bagamba walabira ki? Omwezi n'enjuba. Kaakati gwe wodda onooga nti omusomesa ate ojja kusanga ye ali obubi nnyo okusinga omusomesa. Abasomesa nabo bazzaamuko ku baana, abaana ne baddayo. Naye waliwo abayimbi be basibye omwaka gumu n'emyezi 6 nga yali ali ku ndongo yokka gy'amanyi talinayo kalala. Waliyo n'abamabaala. Kakati gwonoda ku musomesa n'abambaala bajja kusituka abayimbi basituke nabo waliwo sectors zebatabana kugulako wadde eddakiika n'emuso. Nze nsiba tusabire eggwanga okusomooza kwatuyitamu kwe kumu. Tusabire eggwanga twesabire nga bannansi tusigale nga tuli balamu kuba ensi enyuma bantu. Okwetandikirawo business wabadde oyagala kuba kikulu nnyo okwetandikirawo business n'obutanyoma mirimu. Tekikuganda kubanga wali musomesa essaawa zino ng'osobola okusuubula vakedo. Bivakedo bina bya nusu 10 naye nga tekimu osobola kitonda 10 kiba kikola 3,000 ge magoba. So n'olwekyo ate nga nawe osobola okulyako. N'olwekyo muleme mwewale nnyo okuboola emirimu n'okunyoma emirimu. Oluzungu luteeke wabbala esookewo fakasingako wetunuulire. Ogambe nti essaawa zino ki ekigattako. Buli kintu kyokola banga kikugattako. Buli kintu kyokola nawe kiba kiyingiza 10 oba 12. Buli nga kigattako. Kubanga embo ogigattako emu ekola ki? Ne zero n'obwo ogigattako esigala ekola 0. So gezaako okola nga bukyokola kigattako. Eddagala ery'okwegema lyazze. Naye buli omu yeebuuza bagenda tugema tutya nga tuli mu lockdown. Eddagala bagenda liteeka ku byalo. Ku byalo nga woolaba otwali mu kulonda. Bagambe nti kati essomero lya wali lirina ssente abantu osobola okubeera mu distance. Ku division kuliko kino wali wagazi wali wakyemani bwe bityo. Bwe tugenda okubeerera abantu mugende mwegemese eddagala ligenda kuba nga lituuka ku byalo. Bubaka ki obusembayo nga tumaliriza? Obubaka obusembayo bwe mbagamba bannayuganda nja bagamba ekigambo kimu nti abali ewaka baagala ebizigo kubira Maama Lususu namba njajji basomera ya worried kubira Maama Lususu akutuseeko ekizigo abalala oyagala oli wakati osobodde kufumba oba olina okusomozebwa maama w'abaana mulwadde kubira Ajja Luna mbiri wali kwekyande mu restaurant bajja kuba bakuvugira emmere bagireete oba piraawo oba kiki oba fruits oba juice bajja kuba bamukola n'omugaati bajja kuba babikutusaako wonna wonna wonooba oli. Obubaka bwe njagala okuwa bannayuganda mbagamba ekigambo kimu twekuume nga tuli balamu. Twekuume COVID mwali aluma ate atta. Naye ekintu kye nsobola okugamba gwe munnayuganda fumiintiriza weesigame ku kufumiintiriza. Okufumiintiriza ky'ekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna. Weesigame ku kigambo kufumiintiriza mu buli kintu ky'olaba okusomoozebwa kwonna kw'oyitamu. Okufumiintiriza nga weesigama ku mazima okufumiintiriza nga kwesigama ku mazima ky'ekyomuwendo eri buli kusomoozebwa kwonna. Okusomoozebwa kwonna katuli mu kusomoozebwa. Kekadde tufumiintirize. Kekadde okumanya ekiddako. Kekadde okutegeera nti singa COVID taggwaawo. Kekadde okumanya nti tulina kutandika tuto okujjanjaba. Singa akukwata n'olwana n'ofa. Singa obulwa ky'oliisa abaana. Bantu bagende balime. Fumiintiriza. Ate ogenda okulima ogendeyo otya? Fumiintiriza. Abali ku kyalo, abali mu byalo eyo. Kekadde bakwate baddeyo balime tusome. Muganda wange akatale ke kano. Okufumiintiriza nga kwesigama ku mazima ky'ekyomuwendo eri buli kusomoozebwa ku nsi buli muntu kwayitamu. Ekyo nkikulekedde nga ggwe nkulekedde omuwaaka nkulekedde buli exercise okwate okufumiintiriza okweteekemu. Tandika okufumiintiriza okusinziira bw'oyimiridde. Weekube mutima. Weekube mutima. Abala muli awo mwagala kusimbula emmotoka ogisimbula olage wa sente z'oteeka mu mafuta muli. Ziwe neibawo.
ziwa mwana mugamba tandiko sikawo chapati omuno omu bagula abali malwali abalina balwadde ajja jigula bwe tutafumintirize embulire tefa yonna covid mwali covid aluma ate atta kino kibagambye naye musigale nga muli strong tinoba ofunye covid olina kola otafumintiriza covid omulina gwe mama gwe taata better strong kimanyi togenda kufa katonda alina enteekateekayo bona ofumintiriza ojja kuba nti olina kufa naye abatafumintiriza abalamutidde nnyo ne mutuuka n'okufa nga mubadde temuli bakufa n'olwekyo nkugamba fumintiriza buli kyokola kale obadde mulabi bulungi wa program figure out okuviira ddala gye twatandikire n'okutuusa kakano Husna Affet ye producer wa show eno Shidi Jeff nkulaba ku byuma anyiganyiga Sarah na Sarafina nawe oli awo ekintu okukwasaganya Fik nkulaba ku internet ogeza kukulabika nti okikwasaganya Mahadi n'abalala bwena ttiimu nga bweyimiridde abagezezaako okulabika nti babeere mabegaawo ebifaananyi bino okulabika nti bikulabikira bulungi nze Hasif Sekiwunga tulabagane ku Lwokutaano olulala Ssaabasajja Kabaka wangaale weekuuma ekirwadde ekya COVID-19 tusobola ddala okumulwanyisa bangi abawonye ekirwadde kino kanfune ka sanitizer naye nga tulabagane omulundi omulala weeraba